na kosa ti alina okuba omwaka gutandika n'endwala nempisibwa bubi nnyo nga nina okuwummulamu akaseera ako ne kayita. Kati concert tugirinde tonnawona? Kati nasuukamu naye ndi mu nteekateeka yakwateeza kutandikira ate wakoma oba olina okuddamu ate ku beesi n'oseetinga butoya okusinziirira ddala. Ki ekiruma Saha? Saha yafunamu obuzibu ndowooza ne batakolagana nabo ne baagala omutuga batya bampa obutwa nentoba nabo. Saagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange. Nze njagala obunyumyeko bakuwa obutwa ekintu kibi nnyo eri abawagizi. Saagala kunyumya nnyo ku bulamu bwange kuba nze mbwerwanirako nze mbutoba naye namitinga challenge nene nnyo nenzuukuka waweebwa obutwa nga kibi ate ekyo olwomanyi otya nti ntobye nnyo era ntoba naye saagala genda mu eyo ebyo mbinyumiza mikwano gyange nnyo ab'okulusegere ne mbagamba tutuuse wano abasawo batuuse wano saagala nnyo binyumyanyumya buli wamu naye nga aliwo recovery olinawo otuuse era byebimu ku byembaddeko mu Amerika ng'oli ku jjanjabo ng'ate kibi ekyo saaki obulamu si bwangu n'oludini naye ng'ate kibi ekyo saaki obulamu si bwangu n'oludini naye atabumanyi yabukwata nga bw'ayagadde n'abantu si bangu atabamanyi yabayisa nga bw'ayagadde. Otherwise fe tuli balungi eri buli muntu nti natuka time n'omusawo yanzijanjaba yanziza bbali okuŋŋamba kati sina nsonga enziza mu lwatu yakuza bbali n'akugamba nno kino kyekikulya kakati concert. Yes, that is King Saha for you. Ngato tulengeri je Bamuwamu Obutwa. Remember back then mwaka guwedde yali ku kitanda ebigambo bingi ne byogerwa nti enjaga yasukka mu mubiri biki byonna naye right now video nabanga ategeeza nti Bamuwa Obutwa asheyo yabadde ne Hajj manager Nurdin Ntege banaga mbugere mbere nga musubscribe nga wali ku channel ye bagita Nurdin Ntege wakabi nnyo abane content ali incredible bulungi ennyo so subscribing that is King Saha agamba Bamuwa Obutwa batagaliza era right now akyalwana nabo tujukira bulungi nnyo towards the end of the year guli omwaka ogwedde King Saha yali atusuubiza ekivvulu naye within the process yali atusuubiza omwaka guno nga gutandika within the process awo n'afuna obulwadde okitegeera abantu ne boogera ebigambo bingi nnyo nti omukulu ebiragalalagala bimumazeewo akola kino akola talya tanywa oyimanyi nti for example oba oli serebu wakabi nnyo ganja God forbid n'ofuna obuzibu n'olwala ennyo mwekali baserebu bawana ekisookera ddala bano abakozesa be bamanyi nti oba beeyokyayokyamu bw'alwala ekisookera ddala nti ago masada gegamupiipi bano ababbandi n'akadongo kamu bw'alwala obulwadde buno era ne bwafa ng'afudde kabenje kabadde kabenje naye kabaddemu akawukannongo keke kamusudde ne kabenje buba oliawo stress yakifumiitirizako nti naddawa nze nga luntuukiridde bwetulyekubagiza nga bwe tuli tubitetenkanya nga lututuukiridde stress erabika yamuleetedde okusiba obubi okitegeera so kakati eyo embeera abayimbi mwe batambulira so yagamba ina abalabe bangi I remember during that time bali bakava bali mu byahuma bali mu biseera bya uma akalulu ako akalika njujukira bigaye nga bamwoca oluyi ku bunyuma abapoliisi bamuteeka kabanga tebamuwerako ddala naye omuntu gwe basinga okwambula cepe omukunja atasera ate no kyafunamu kuba zijukira saga eyo omukunja atasera alina omukyala yali awo yuke nekimuteekamu buli sente omukunja atasera bwe yeefuula nti bamumenye entambula namusangako ennabweru awo nze yajja ku station nze namusanga nnabweru nga tosobola kudduka namukunja atasera mu biseera nali nva nina akatale mwenva oggula ku Greenies musango omukulu nga supiidi kwatambulira alinga Mamuli Katumba ate Mamuli Katumba yayitirira jukira nti wali ewo yagula yateekawo kakasuku alima
yanyumiza mulimi olwokyali wange yagamba police omaye atera obeera naye mu biseera eyo yakwatiranga emiggo yali zaake mbuzaake ngaakwata naye nga mujimu tositula naye buzito naye zaake ebiseera ebyo mwama yali physical zaake pressure apo ziwewula obwewu naye nga wano mu kujja muba ng'ewakaawe ate n'omukyala w'emukono yalinga akamanenti omukyala w'emukono bakireke oli yasukka mulungi nnyo mugundi mu physicals jukira wali ewe waliwo engeri y'akasozi akamukabu akakiri kakati n'abantu we batyo batambula naye nga King Saha alabika baakamuwaamu naye nga n'enjaga mweri katonotono anti omanyi ate akatwako bwe kasanga omubiri jukira ebintu ebyo byebakoze ani Saha yali talya Saha talya mbukasuku yagendako ewa Saha eyo balambula bwe bakkirira mu bidiba by'ebyennyanja bw'abazza eno mu mbuzi mu nsuku mbu bagenda olaziweze essaawa 9 abasamboozi kasuku kwe kumubuuza naye omukulu gwe wano temulya obwedde amwagala byakulya genda omwana asebimanyi naye nga yayina omutiiko nga yayina sitiiki kati sitiiki eyo engeri gyeba nti yamukka oba oli awo ekosaamu ina organization ganja kasooka tuyiseewo Abdul Gas distributors bano bakabaka mu kutunda gas ow'enjawulo barefillinga ate nga batunda ne gas cookers just bakubire ku 0704 62 oba 0786 590015 bamukutusiza wooli wa Starbucks wa Robis wa Total wa Shell yenna gas goyagala barefillinga batunda flying pan batunda gas cylinders cookers bamukusanza wooli gwokuba essimu babere nga bakuwa gas twabaga nti enkize balimu nti gwe tuula gy'oli otumye kasimu kuuka gundiyo kuukayo oba gaasi ekusanga awo wennyini wooli naye nga all in all lwaki owa munno obutwa kuba kati Saha omanyi omuntu ekigambo kyayogedde kyetutwala buli bulamu lwaki owa munno obutwa lwaki ensimbi zituusa wano yeze entalo zetulaba tulina story gye tugenda oleeta wano eya Bigayi ne Kenzo Bigayi ng'agamba yabadde ajja tempo la Kenzo eŋŋumbi amulekere mu kkubiro lwaki tutuuka awo omanyi ebiseera ebisinga abantu kye balina okuyiga nti we can agree to disagree omuntu yenna bwe mufunye obutakkaanya lwaki otuuka ku extent eyagala okutwala obulamu bwe okitegeera bwe kibanga ddala kituufu Saha baamuwa butwa then yakikola wamesinga up ayina okwegira mu mutima talent gye tulina eno okitegeera one of the great talents by the way ne Kamiri balina bwe bali awo still yali lockdown mwangole Saha n'agituulamu Saha yatuula mu ngomero gw'abantu Kamiri agamba banaye guno muzimu okitegeera Kamiri watuukira okurecognizinga omuntu naye ng'amulabamu ekintu ekyenjawulo omanya that is one of the greatest talent omanya omuntu amala munange mmoze kuzaawa ne mutegeera nti kasajja kaali kayimba kyaka tumoze radio ye yafiira mu buvuyo bw'ani asinga okitegeera ani asinga chepe kumera chepe kusaba nnyo chepe okakana tufiiridde omuntu ow'amaanyi ate mu ngeri ey'olusaagiriro tugamba ani agirina ate palasa agamba disiki njagikomyawo ate bintu byakwebuzaabuza ate tuli awo omusajja senga waali senga industry ko bweri omanyi omusajja yasinga olwalina corporate yali asesendi musajja ate oyo omusajja eyali outspoken ekintu nga bwe kiri bwakyanja tabikkiriza era luno olutalo oluliwo senga simanyi butya bwe lutambula oba oli omusajja baali bamuyita nonsense simanyi oba guno omuyaga gwa Bobi Wine tegwandi mututte nnyo n'ayingira mu byobufuzi kuba wali omulaba ate yali kyaliwe ebyobufuzi tolinawo obyegaanira buli wamu bibaawo era omuntu avayo n'agamba ze politics yantama just oba tomubeeramu nnyo naye nga mwoli waliwo story emu gye nalabako ne Kyagulanyi baali kulya ate ere erya Kyagulanyi lennyini nga liko ne Moze Radio nga balina ensonga ze badiscussingako ez'eggwanga ne Moze Radio yali musajja mugezi naturale okitegeera ensonga eza current affairs bikimutegera bulungi yali tabaako naye nga sebaawo ensonga abasoba bulungi nnyo obwongo nga bubasoba ng'omulya ddala nga bw'atuuka okwatitulating ensonga evaayo n'ezo talent zifiira bwe zito era mu
busonga butono nnyo bwati omuntu abayimbi balina omuze abayimbi beeroga abayimbi beewa obutwa abayimbi tebeeyagaliza ndaba ono omwana gift of kado omwana gift of kado ali eyo weyeesinisa amanya alingaembuze ennome omwana yali alabika obulungi ali ku nnyanja bw'alonda ebintu ennyanja byereese embugundi alonda ebipapula ebisubi ye buli kimu alonda ayagala nnyo amasonko gano ag'amakovu n'agasiigasiiga langi nekambuuze abakazi abagwa eddalu bo babalogera kukwata biviiriviri bikadde byesiba ku mutwe butereevu nze buli mulalu gwenda abasajja bo babaagala nnyo mu bicupacupa byegundi byakola obubibbi ati gundi ekyamuyamba gift of kado yadda ku mwala ye yadda mu kyalo mpozi anabba ngege z'abanne naye kakati ndowooza walaba cutikaye abavubi bakambwe akubira ku nsumaki obba enkolongoyi kibi nnyo okusuulira eddalu mu gundi mu Kampala wano jjukira abantu tebasaasira balalu kasa yakoze statement gift of kado n'agamba music we gwakuba takyalina planet kwali planet gyali terina bantu ndala nnyo teri bantu ali ku planet bendola gye bayita bendole okitegeera so omuntu yenna bw'ovaako ng'oli mu kyalo kalekaleko kuba muba mujja gugulagana naffene ne for instance weesuulira eddalo mu katale bakuba miggo toddamu wali olabeyo omulalu w'omu kibuga akola effujjo bw'akola effujjo baba bakakka bamukubira dda mu katale ali ku mirengo gy'abantu ogy'obummonde agisambye giyise omuggo ne guvuga taddamu bikola bwe bakuba edda aba n'emirembe asabisa mirembe ate tebakyabawa nange obwongo tebufurizinga kuggwawo bukulekerayo akalembeekereza akataasa obulamu tewalaba mu kugira wano mu kisiibo nga waliwo omulalu akwata budde ye gwe oli omulalu bannange budde saawa emu sowaani ye fooko sowaani ye ne fooko aba yatuuse ng'ayina n'eyadda newookakasiriza ewalala wali olasanze ku mulalu ng'asala ekkubo bali beegendereza oba baaliwa ne bannaye naye ebintu bya mukama katonda ate tebalwala ku covid tebalwala baabulira ddala kasasiro yenna ng'akaze anti ne kasasiro yali takyagendako lefutova ku megatron koli tugamba nti obeerako subscribinga likinga tobere ng'osharinga twamuli agesigika asolo tulina nnyingi awo tulina story ya clever gye agamba mukazi we yamuyita embwa tulina story ya mariachi agamba tiktok erina okubeera nti evaawo tulina stories endala nyingi gwe just omala okulaba eno yitamu olabe stories zetulina tukuleted information tugamba nti no Megatron Media we break news each and every time Mozart Megatron is my name ndine ganja fad kulwamuli agesiga just wekumire ku mukutu tukumane stories endala nyingi nnyo